balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Twala omukisa guno okwebaza Katonda tuwadde chance okubeerawo mu programu yaffe n'enganzi. Muwanguzi mukwano yenno takola ki tawanika Juliet Juko jjajje ndi mabega omuzindalo guno ku 98 katonyeze 7 96 katonyeze 095 katonyeze 8 mbale 13 katonyeze 9 yiganga 17 katonyeze 7 mbalala 10 katonyeze 7 masaka 96 katonyeze 9 masinde 93 katonyeze 5 mubende 94 katonyeze 7 kabale atenga n'emikwano gyaffe abalungi batuwadde omukisa okubeera ffenna bale kutuuka munnange. Banyumize kamakubo gabeera gatya abawanguzi ge bayitamu kuba kuwaguza buzibu ki obubatuukako leero kibagambe ensi yonna etegeere kyekibeerawo ebisoomoza bibaawo bingi obudde ne twesanga ng'oluusi bwagala kutuleka naye kulwa ekisa kya Katonda era tutuuka. Ekibeera mu makubo ki ekibeera mu jjaamu? Mubeeramu ku jjaamu n'emirimu najo oluusi gye tukwatakwatamu. Obudde bwoba wabaze genda okulaba nga omubi ateekawo kano ateekawo kali. Naye n'omaliriza nti programu ya muwanguzi takola atya tawanika. Omanyi waliwo nga nakatandika okukola programu eno ye musomba nali katono mpanike ate lwaki bannange obudde oba wakajja gundi ne bakwata motoka nekutuka omupiira ate kino ne kibeerawo nenga ye nfa ki Juliet naye kasentegera nti ya muwanguzi tawanika nengamba teri kuwanika. So nebaza manager wange yambeererawo nnyo n'agamba ojja gikola oba oyagala oba tukola ki oba toyagala naye twebaza Katonda nti abatuusizza. Taata omuleseewa taata naye alabika ali mabega wajja akwatiddwamu abadde akwatiddwamu. Amina bane tubakubireko engalo agenda kuba atuuse ajja kuba atuuka. Kale ndoza kansubire tumalirize ekyaffe nga naye bwatuuka ate anaatuwa omukisa wali. Kale baddemu babuuzeeko bannange mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu abooluganda mwenna mwebale kubaako ku mpewo za MCF mwebale kuwuliriza mwebale kwagala Katonda. Erinnya eryange nze babiri Lilian Mugalula omuwanguzi wammwe olunaku olwaleero luno. Twakomye jjo nga tugenda kuwanga kitambo. Abakati osobola okubabuulirako ebikutawaanya ebyali binsumbwa mbwali obuwonge bw'emisambwa bwe nali nawongebwa. Kati mu mbeera eyo nga sisobola nakuba na musajja sisobola kufumbirwa n'okuzaala kyali kisa kya Katonda. Emisambwa egyo egyakuliko gyakuteekako ebintu bibiri obutakola ki obutazaala obutafumbirwa ate gyali jagala nkole ne kanisa ey'abanabi b'obulimba wetujja okutuukaawo weewaawo musumba obutabeera na mwami. Wano waabeerangawo olutalo lw'amaanyi waabangawo olutalo ng'era bw'ogezaako okuba n'omwami kiboko nga zinyuuka. Ekyo nga wali tokyogedde bulungi kitubuuliremu awo. Ebiro byatuukanga ng'omuntu omubiri gwatuukanga ne gubanja kubanga nali neeyononesa ndi mwana muto. Naye nga bw'ogamba nti ogezeeko okukwata ku metabox nga olutalo lubaawo nga bw'ogezaako okuba n'omuntu asobola okukola byakola byonna naye nga ggwe oli mu bulumi obw'amaanyi. Waawaliriza ennyo ng'ate otandika okuva mu mbeera ze ez'obuntu. Ng'emisambwa giri gyagala ku manifestinga kweraga nti gikola ki gye gikufuga. Kati wagenda okwesanga ng'omuntu afuna entiisa. Watabukanga? Natabukanga kubanga omwaka agenda okukolebwa. Ekintu ekyo kyali kyatandikira ku musajja oli gwe nabagambye jjo gwe nagezaako okwendako kati nga mbirabanga ebyokusaaga. So ekintu kikula nga gutumanyi nga simanyi. Era n'oli yali South Africa naye yatuuka ekiseera n'agezaako okukomawo mu lugendo awo ng'amaze okunsuulawo ndi waffe ne tusisinkanako era naye byagaana. N'agamba nti singa mbadde sibeerangako naawe nandigambye nti
waliwo ekitali kituufu n'agamba naye bakama abo nga b'amaanyi bw'atyo bwe yayogera ekyamazima nga takyalina kyasobola kukolawo nga mu mbeera eyo bw'aba nange nga asabuka yenna amafuta olwo tuli kwaluwa oli owe South Africa we twalinga abagezezaako okuddiŋŋana oligo wagendanga okukolera eddagala kati naye ekintu kyakubanga gwe ne kikukwata ate n'omwami naye n'atawaana era n'omwami naye n'akosebwa bw'agezaako okuwaliriza nga bw'omanya abasajja mu mbeera eyo yagamba ekijja kikole kyonna ekijja kakibeerewo kasita omukolo guggwa kati ng'ajja kusabuka bw'alumizibwa oba ziyitandiro oba nseke ajja kulumizibwa nga emikolo giwedde era kugamba nga muno omukola ki munnuma okulumizibwa mu ndira oba abasajja balina endira nange simanyi mpulira era ekintu ekyo tekyakoma ku oyo ne omwami wange gwe nina kaakano naye kyamutuukako nga tasobola kubeera nange era nga mu meter box mu mwezi tuyinza okikola omulundi gumu naye ng'ate weetuli batulaba tutambula awo nno bwe tugenda okwogerera ensonga enkulu ezibeera mu bufumbo babalaba muli bafumbo batulaba mwami ne yeenyiwa naye nga omwoyo omutukuvu kati mu mbeera eyo y'okubanga twafunanga okusoberwa mu kikola ekyo kyaleetawo olindako oli owa South Africa yamala n'akomawo oba luli bwe yabeerangawo wekyagaaniranga kati mu lubereberye twabanga fine nga tetunaba kugenda nnyo buziba bwa bintu bino naye bwe yatuuka n'andekawo n'ansuulawo n'enzira ewaffe ku luggya bwe yalinga akomyewo nga ogamba nti akomyewo mwebbirira naye nga temuddaddamu kuba mwenna tetwasobolanga kuba ffenna kyagaana yakomawo n'akulabako yakomawo mu buliwo yakomawo naye era ndowooza yali takyanina mu birowoozo bye nga bw'onogamba kammale gannazeeko e Uganda ono omuntu wange naye era ng'olaba takyakuliko olwo yakusanganga waka yavuganga najja nandaba oba ne tukola programu waliwo ne musumba kyesaabagambye nti nali mwagala nnyo nti natuka n'ogamba afazaali ku guno omulundi nga bwakomyewo nandi mufunyeemu omwana nenzaala kale ki omwana kuba yakuteekamu ssente nnyingi kati nga ngamba ku byankoledde kamuzaalire omwana kibenga ekirabo naye saasobola kufuna lubuto nti nagendako newa sheeke abeeko eddagala lyampa nsobole okulaba ku luno nga nfuna olubuto ekyamazima byagaana bwe yampa eddagala eryo nti baluyita luzaalo nga nina oditeeka ku kibya nendinywa ng'amazzi ngajja mu nsuwa nakikola nenteeka eddagala eryo ku mazzi ekiro nemukuya nemugamba njagala kujja naye nali ŋŋenda mba ntuuka emakindi amazima neŋŋenda mu periods era nesitasobola kuba naye wanoonya otandika okunoonya olubuto at least muzaalemu nga ngamba ku luno nga woga nti kubanga kutega muntu tajja kuddira ddala naye bwe nasituka ŋŋendeyo ngenda okutuukayo nga ngenze mu period wali osoose okwebaza bajjajja nti bakozeeko bajjajja bamukomeza wakola mukolo ki kubanga waliwo ebintu ebimu nga bwobikola bikola akaweweero sitaani akuwaamu woweweererako nasanyuka era nenfukamira mu bibbo nenteekawo omwenge omuganda abacwezi nembawa ku mata nenteekamu emmwanyi mu bibbo nenteekamu ne ku ssente nenyongeramu ne ku lweza n'ebbombo nenkuma n'ebyoto n'emmindi nayo nenfuuwa kugamba nga njaganya nti omwami akomyewo bakituukiriza bajjajja naye ng'omwami yali yampita dda mu ngalo atakyali wange kati bwakoma okuva e South Africa akubuulira kikyagamba ekyali kimuddusizza ye talina kyeyaŋŋamba nti kiri awo wabula yakomawo n'akomawo n'omwana n'aŋŋamba munnange ebirooto bye walootanga byali bituufu ekituufu natwazaalayo omwana omwana yali mulenzi ng'ali mu myaka 3 ng'omwana era mu South Africa nga yamuzaddemu omukyala mu South Africa mweru nga kyana kirabika bulungi nnyo naye ate nze mu kwagala okungi ennyo kwe nayina gy'ali bwe yankola ekintu ekyo ate nafunamu obukyayi bungi nnyo
era nenkimwatulira kuba yatuuka kuseriŋŋamba kati njagala genda wammwe kwanjule nkugatte ku byonna bye nkukoze. Tegeeza basenga batuwa olunaku tujje. Mu buliwo era nagenda neŋŋamba ku ssenga neyali jjajja ng'akyaliwo. Naye bwe twasisinkana naye ne mugamba amazima nina obulumi ku mutima. Ekintu kye wankola kino n'ondyamu olukwe n'ozaala ebbali mu myaka 6 gye tumaze n'oleetamu omwana wa myaka 3 nga mbadde nakwesiga. Ne mugamba mpulira nga nkwagala nnyo nnyo naye ate mu kwagala nnyo ate mpulira nkukyawa nnyo nnyo. Ndowooza yali asinga ku myaka n'alaba nga tewali ki lugendo. N'annimbalimba nti bampise ngenda Dubai, ninayo ddiiru gye ngenda okumaliriza, ngenda kukola ki kukomawo. Tetunnaba kutegeka olwo naye nga basenga mbategeezezzaako. Omusajja yangambye asaba lunaku. Ogwo mwaka ogujjukira? Ogwo mwaka yali 2013. Yali 2014. Naye ng'omwami yali annimba buki bulimbi. Kati kyenva neebuuza ku bannanga baali batuulwako empewo ne bampitira ku bajjajja ne mbabuuza naye kiki. Ne bagamba omusajja yakulekawo dda, yakulimbye naye yagenze kusisinkana mukyala we ayina omukazi. Kati ekintu ekyo ne kinnuma, yali ampadde wiiki ng'emwakomyewo, kyamazima teyakomawo. Olowooza kino ekiyageza nkokolawo omwaka ne bigaana n'atabuka musajja watulooza nakyo tekyavaako obuzibu? Nanti emizimu gyali gimaze omugamba nti ono bw'oba owulira ng'omwagala ogenda kumuwasa, omugende ewaabwe akwanjule mulyoke mubeere mwenna. Kati nenkimugamba ekiro ekyo bwe twagezaako okukikola ne biba nga si birungi. Kyekiroto kye nnafuna ng'emizimu bwe giŋŋamba alina kusooka kumpasa mu byalubaale oba ngule mu mizimu titutekewo ekibbo alaamirize nti akoze eki, ampasizza awajja kuba nange. N'omwami n'akigaana. Yagaana. Yali abikooye? Ndowooza alabika yali amaze okubikoowa kuba yali afunyeeyo omulala. Awo n'akita, buli omu n'atandika olugendo lwe. Nembeerawo awo nga okufuna omusajja kizibu. Naye oluvannyuma nnyo natandika okuddamu okufuna ki abasajja, naye ng'era mizimu gye gisooka bakulaga nti bagenda kujja, era nga gimpa obukwakkulizo singa nkwata ku mita box nabo nga bagenda. Lindako awo tuteekewo olwo nobwagenda ogyegayira nti njagala kufumbirwa? Nabeeranga negayira kufumbirwa naye nga gyo giŋŋamba ndeesi tuleta musajja waffe agenda okola ku nsonga zaffe, anampa obugabirizi. Nga bwe gigamba? Nga giŋŋamba nti era ng'okiroota? Era nga muloota omusajja ng'ajja. Naye nga bakuwa condition? Nga bantekako akakulizo. Kati nalingako ejjembe lya lubowa eryo nga limpubira nnyo, terinzikiriza musajja kunkwata ku mita box. Lubowa? Kati nga girese musajja mupakasi waayo, anaakuwa kasente bwe bakuyita nti genda wano nga kikwanguyira. Kati nga abaina okussaamu ssente. Nga naye akwagala tamanyi lwaki akwagala. Akanya kugambula nkwagala naye simanyi lwaki nkola ki nkwagala. Nga omusajja akufa bufi, nga ne bw'obeera onogamba nti kati njoya kino ogenda okulaba nga bakireese. Kati kwolwo yawamatula waayo omusanga wo yajja okukola omupakasi, abasajja baneemuwulira mwena okwesabira. Mizimu gisobola okukufuula omuddu. Nga weebuunya ogenda n'osanga omusajja nga famire ye yagisuulawo naye ng'ayamba famire etali yiye. Era mizimu. Kubanga neeno gye nafumbirwa nayo gyali mizimu gye gyasooka okumukwatako. Kati sooka ono eyasooka gisoose kuleeta omupakasi. Egimuleese. Yajja agamba nakwagala obwedda mulongo ng'onkuba naye nga tondiiko. Naye kati oyo omusajja nga bwe yagenze owe South Africa, nange nina okukozesa chance eno okubeera naawe. Yali muvubuka ng'amanye ebinkwatako. Yali yagezaako okumperereza emabega eyo nga nagaana nga muyisaamu amaaso kuba nali nina gwe nina yali ate ng'alina ssente. Kati nga mugamba gwe tonsobola, nina omusajja andabirira ate alinawa South Africa, tolina kyojja kumpa kyatampa. Kati nga talina bwa kompiitinga naye kasa yamanya nti agenze
n'akozesa chance eyo kubanga era omusajja oyo yatuuka naye n'akalira. Alwa oyo omuvubuka eyajjawo wakati ng'ono agenze olwe South Africa. Bambi yagezangako okukola oli bye yali akola, yagenda okusanga ne kapita amulidde. Akola kina kyolo amaintaining level. Akoze kina kyolo. Olwo ya buli lunaku yayinanga okumpa ssente ez'okulya ze nina okukozesa ewaka. Kubaka kyolo wali waddayo ewammwe. N'addayo ewaka. Apartment yakulema. Yannema. Ebintu ne bikulema. Ne babiwamba. Kati oli ku lujja. Ndi ku lujja. Kati ono waayagala okujja. Akuzze mu bulamu wa South Africa bwe yali yakuteekamu. Yajjanga n'atuulawo okuva ssaawa emu paka ssaawa 5. Ezekiro bamukaaga nti akonfaminge nti nnyingidde okwebaka sigenda n'embaliga. Oyo omuvubuka yali muto, twali twenkana emyaka. Naye jjukira nze omuwala oba wakula dda mu bwongo ng'ozanye olaba muto. Kati omuvubuka oyo bambi yali yandabirira naye n'anteekamu ssente ze nga amaking sure nti nnyambadde olugoye olulungi, engatto ez'enviiri azimpadde, ze nina okulya mu saaluuni ne transport, ate nga ne wemba mu saaluuni nsobola omukubira nti tezimaze. Nga ngenda mu Gazaland nga gyensibira oba Galiraaya. Nga ngamba sisibira ku kyalo nviiri. Ate nga sirina mulimu gwe nkola naye ng'ate ndya birungi. Kati awo waffa waliwo hoteri eri awo bagiyita ng'ova kuba awo ku kisaawa awo ku hoteri ennungi nga buli lunaku ekawungeezi nina okulya emmere ya mutwalo kugumu kitundu. Buli lunaku. Poza awo tuli kaalo ku Kitebi. Tuli kaalo Kitebi. Yewammwe. Kati ng'ate ku ekyo ayina okuteerako obulalala bw'oyagala. Obuntuntu. Oba olabye kagatto kagoye oyagala soda nga nze ekiro nsula nnywa soda. Oluusi olidde chips na nkoko oba olya ttooke enkoko kubanga jjukira emmere nali sirya byannyanja. Emizimu gyali gyangana okulya ebyennyanja era nga bwembirya oyinza okuzimba okubutuka obulira omuliro ng'ovibratinga munda mu ggwe oba n'owulira nga akagumba kakulagidde mu bulago. Kati ng'ate awo osobezza. Kati nga nina kulya nnyama ebiseera ebisinga nalyanga nnyo ennyama. Ennyama tebagibagaana. Ate baagitugaana. N'enkoko nagira nayo natukako ekiseera nengivaako. Nga bintu byensinga okukozesa. Ate kati emmere bw'oba ogyeteseeko buli lunaku nga n'emisana osiibye olidde ennyama ate teyalabiriranga nze nzekka bwe yampanga ng'omutwalo bagumu kitundu nga muganze ezo tezimala. Nalingako abalala be nnina okuwaako n'okuteekako mu bibbo. Kati bambi musajja wattu nayeesanga ng'akoleredde nze. Nga nze gwakolerera n'atuuka ekiseera n'agamba ate tonnamuzaalira. Simuzaalidde wadde omwana ate nga n'okubeera nange nalo lutalo. Nga kugamba kuba kukola ki? Kutuba mu lutalo olw'emizimu nti tegikkiriza kunkwatako. Ye kati anakukwatirako wange osula waka. Anti twawaguzanga oluusi ne mugendako mu kahoteero ng'ako. Teyalina maka. Yalina naye teyantwalawo kubanga ennyumba ye yatuuka ekiseera n'ekwata omuliro n'ejja ebintu byonna ne bisiriira. Kati n'ajja ewa brother we mu kifo kino wano around. Kati kyamwanguyira naye oluvannyuma ennyo era emizimu gy'aŋŋamba nti gye gyakuma ennyumba y'omuliro. Asobole okunsemberera, asobole okundabirira. Kubanga naye akugamba teyamanya kozi yava ku njuye kujja. Yali ava kubeerako nange nga tusisinkanye tulidde tunywedde yagenda okusanga ennyumba etutumuka muliro. N'asembera okumpi wanandabiriranga. Musajja wattu naye n'abeera mu mbeera eyo n'addako ku zero naye ku lw'ekisa kya Katonda yaddamu n'asituka. Kati bwe ntuuka ekiseera kijja alina okuwa ssente osobola ogikola egyo giggwe. Emikolo egy'ekitambo gye twabaddeko eggwe. Ye yampanga ssente ng'omugamba ngendako wa musawo wange kuba yali abimanyi bampise ngenda kukola kino nga naye ebyo ebintu byokola biriggwa ko nze ye bijja kuggwa era nja kuterera. Kale bba abantu abali mu nsi bw'omugamba nti nze ntuulwako lubaale obandika emisambwa tekibeesittaza. Tekibaddusa baba bakusinza businza. Ye musumba. Nzembanga nkutya buti. Baba bakusinza businza nga mu bo bawulira nti busenga bakuyambako n'otereera. Baba babulungi kubanga nina n'abajja nga nagamba nti tusabire oba tunogere ku ddagala
tugende tufune ssente kati ng'oyinza okuyita nga bamweya nangaoyo abasajja abankwana nga emikwano sajja nga bati abakazi abeeraguza kati obeera wafunanga bamira ab'emizimu era abantu abo ndoza nabo era balingako abasajja batyo baloga abasajja batyo abakazi abakola batyo abaliko emisambwa abeeraguza babitiira dda naye ate waliwo abasajja nga bo nabo balina emizimu gyabwe ndoza nga bwakufuna alaba afunye kati anti musumba bwe bansesenkananga baŋŋamba nga byabalamiranga bye baali bakola nga banfuniramu omukisa era nga ne bwe bampa bongera ne bakola ki ne bafuna nga waliwo nayiza nokuya nagamba nze buli lwenkuloota mba manyi nina okuba booki nga bategeeza ssente lulimi lwabayaaye abaana abaweereza bamweyana omukutuzi wa ddiiro n'azisaasaanya kati nga kugamba ndiko ekyo ekifutafuta ekyo ofuna byabwereera era bijja ate era nabyo bigenda bwe bityo nga tebinywerera naye mu mbeera eyo omuvubuka oyo naye yatuuka ekiseera ne twawukana kuba namugamba nkooye kati nsazeewo maliridde njagala kufumbira oba tontwala ngenda kutandika lugendo lwe luli lwe nagambye olunaku olweggulo nti natuuka n'enkoowa mwatambula emyaka emeka naye natambula naye emyaka gyalinga 2 gye namala ewakaawo gyali 2 naye nga naye mita box omuwaka muzibu nga muzibu nga bwe mba naliko naye ekinene emirundi gyalinga 6 mu myaka 2 ate nga sigamba nti buli mwezi namalanga kwegayirira nnyo nsaba nnyo ate nga bw'okomawo olina okunaaba ebiddagala jjukira mu kisenge mwe nali nsula ye yalinga embuga kati ng'ojja kujja owunya obusuususu obwo tebakola ki tebabwagala tayagala busu kumusobya kati mu mbeera eyo musumba bwe nakoowa ne muyita ne mutuuza ne mugamba nti naye nze nkooye nangamba oba ogenda genda nze sikulinaako obuzibu nze sikusobola omusajja abagwa ku kinku nejje nagamba nze sikusobola ekisooka oli wabbeeyi ekisooka oli muyayi nnyo nze mulongo sikusobola ne mugamba ddala kituufu okusazeewo nti genda mulongo nze nkutadde konze kale nentambula nga negattagatta neneyambayamba nenkola ki nenzira ewaka ebbeeyi olya nkoko nga byendya kati oyo yaliwo oli gwe naloota ku ono n'oli be baali abameka 2 kyenaloota kati ne bandaga ono taata w'abaana gwendi naye kati kwe kumukubira essimu ne mugamba nti munnange nina abakama bange bampadde ki obubaka kubanga ebiseera ebyo twabayitanga bakama baffe naye mbadde nsaba nkusisinkane tukole ki twogere nampa olunaku nangamba ojja kujja ondaba ekawungeezi nti bulijjo neebuuza lwaki abasamize beekwanira abaana abato oba beekwanira abasajja baba bafunye birooto biba birooto kati ng'oyo omusajja ayagala agaane yalina okukuwasa era kubaako amaanyi obaako ekyoto ng'oyo omusajja tasobola kugaana byoyogera twasobola ng'emisambwa gimuleese tasobola kasita agwa mu katego akasooka ebisigadde byonna kuba kunaza bunaza kyoyogera kyakola awo tujja kutandikira awo taata nga zze obaako ekyoto gw'omukubira essimu ye teyakuliiko teyandiiko nti oba ali awo naye nga olwolumu yakubanga essimu naga no kati omwami yakomyewo we South Africa nti nedda nange nno wange yaganye okudda yalina girlfriend nga baawukanye kati naga naye lwaki tetuba ffenna ne tukola ki ne tuzaalayo kokka bebe ne mugamba onoosobola okubalabirira bonna naye yali talina nga nange sirina ffenna tuli awo batuleseewo kati nga tuli bamukwano twebuulirako bizibu byaffe nga ono nga musajja yandese omusajja yansuula mu nnyumba nange omwana namwagala naye omuwala yaŋŋamba agenda ate kufumbira oluvannyuma kati nga naye yamenyeka omutima nga nange bammenya mwamenyaneka n'emitima nga omutima gwange gwakosebwa kubanga omusajja oli yali yanteeka mu mataala
ate n'amala eddala n'alijjawo omulundi gumu n'enteguka n'engwa n'akosa sikyaleeta era bambuuza ewaka naye ffe tubadde tukimanyi nti omusajja wali wamukwatamu bulijjo omusajja awo omwagalira ku malusu bwotyo nti ye ne mbagamba bw'aba yankwana siina kyenkoze ate nali kinetagisa nti ebyo tobiddangamu kubikola abasajja babako kye babakola kati batandika okubiŋŋamba nga kikeerezi tebabalekanga emitwe mikalu naye abaffe ssebo bannyikibwa mu musaayi gwa Yesu mukazi gwali etokwata musajja bwe wakwatamu nabo ne bikuddira muwanguzi wanje musumba kati mbadde nsaba taata nkyamulinda wonna wanaatuukira omukolo guno gwe wakola olyoka omukubire wali tonnagukola wamukubirirawo omukolo guno ogw'ekitambo nali namala dde okukolako gwalimu emitendera newe nakikolerayo kati awe tuba tugutandikeko ogwo then alyoka ajje omukolo guno kubanga si gwe gusinga okutawaanya ebika ogwo omukolo gwa ekitambo bwe kitava mu lubaale omuzimu temugufuna kyetuufu neno nange nalinga kati ninga yafuuka professional omusumba oyogedde ng'era eyaliyo kubanga lumu kyagamba munzigyemu ekitambo anti banange abawanguzi bye bampa kati wano ninga yafuuka profesa wa buli kintu tatange nagenda nemunyumiza naye wabiyigirawo mwana wange namugamba naye na puroguramu ya muwanguzi oyo kyetanjigiriza tekiriiyo kaakati awo bino byonna wabikola naye ng'okyanoonya lubaale w'ekika noonya lubaale noonya kuteebwa atuule ku bulamu bakuyita kumutereeza kwaterere lubaale aterere tube bulungi kubanga yannambikiranga nti ogenda kuba mugagga nnyo osinge ne baganda bo akuwa essuubi ampa essuubi obugagga nakyo ekirala obugagga n'okumuweereza nga nzijanjaba kubanga kyaŋŋamba nti kyo kirina amaanyi kigaba enzaalo kiwonya abalema kibatambuza kati walootanga otya nti kati ekitambo kye nnina okukolako kati nalambikibwanga nafuna eddoboozi nali neebase kati mwali mu keesi nga nnengeramu omusota mu ngoye zange naye kati eddoboozi ne liŋŋamba nti gwe lwaki otya omwana wange buli we musindika omwana wange okola ki omutya lwaki omutya buli kaseera nenzuukuka nembagamba bajjajja mu nsonyiwe nza nti mbatya tebanneeyoleka naye nga wali mu kirooto okiroose nti omusota gukoze eki guzze mu oluusi n'oloota engonga eyo ng'evudde ku lusozi emutundu ekkirira kati mu buliwo olw'okuba otya ne bakuleetera pusi nejja neebeerawo ennaku negenda nti oyo mayanja kati wano ne batuuka ne baŋŋamba nga neebase nti ojja kugenda ebyasa bina ebuziba oddeyo naawe owange ekitambo ne bajjajjawo baakikolanga ebyasa bina buli jjajjawo yakikolanga naawe ogenda kukikola batandika okunnambikira buli we nateekangawo omutwe nti ojja kgenda ogula embuzi eya bbulaaka ofune essonko olitwaleyo ogende ewa omuzeeyi bamuyitanga muzeeyi muwanga gye twagendanga wagenda akole ku nsonga zaffe ne banno bajja kusonderako ssente we zinaaba zikulemye olwo oloota liba ddoboozi oba mukazi oloota ng'oli eddoboozi nga lya mukyala ng'akugamba nti nze mukamaawo nambi awo saasobola kumanya oba yali nnambi naye nga bw'atyo bwaŋŋamba ati mu mbeera eyo ne niŋŋamba bagenda kukikola bagenda nsonga zikolera $5,000 ne ssente ne bazigamba era ne baziŋŋamba era nga bwengenda yo ew'omwami oyo omugamba nti baŋŋambye najja n'akuba omweso ng'era bw'otuuka nkubuuza nakagulire ku luno baakugambye eki kati ng'omugamba nga bw'akubamu omweso nga nabo bongera okukola ki nga bali wano baŋŋamba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati nga naye akunnyonnyola era kituufu olunaku lwakya ne tugenda ne tuwanga ekitambo ne mbasitula bonna abafamire famire yonna era nti erina okubaawo famire yonna oba oyina ekiikirirwani naani taata baganda bange kazi basenga bo tebajja naye bano baganda bange baaliwo n'egimu ku mikwano gyatuwerekera nina ekintu kye nneebuuza oba abasamira bakimanyi mu famire omuntu omu ayinza obbeesibako
naye nga ye emizimu gyamusuubiza nti Lubaale bw'atereera agenda gaggawala. Mmwe abasigadde muba mugenda kufuuka ki? Kubanga nze ekyo kintu kiraba nnyo mu families, n'osanga bambi nga babakutte bonna naye ng'omuntu ali omu yekka alina ssente alina ssente mu kika. Naye nga ye ekigendererwa emizimu girina kye gyamugambye nti bonna bw'onaaba kuŋŋaanya nze ngenda kwongera ngenda kwongera obugagga. Kati mwenna ne mujja nga mweyoleka ne muli ebijjulo ne mukola ki, kati jjo mwe muba gigenda bakolera ki? Mubalimba kinti nammwe ebibiterera nammwe mugenda gaggawala. Nanti kati Musumba kisinziira. Nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba kati kankole ku lwa famire yange, baganda bange babe bulungi. Bwe baba obulungi nange mbaki bulungi, kubanga babeeranga nnyo mabega wange nga ebisinga nze mbakwasizaako mu mbeera eyo wadde nga nali sikola. Naye kye nafunanga nabawanga. Bwe walina omukisa gw'abasajja. Ogw'abasajja nga bampa kasente be baleeta. Kati nga ndaba era siina bwe nja bavaako basimatuka balabirira era nga nina okola ki nga ngamba kanyimirire ku lwabwe nabo bateebwe. Munzikiriza mikwano gyaffe tugenda kubanga tukomawo naye mwebale kuzunga. Abantu batambula. Okimanyi famire engeri gye zitambulamu. Omwezi guno nga gwakomyewo otuuka e Busaabala n'olaba famire ku famire bali mu kubanaaza. Naye bannange sitaani otukoze effujjo naye tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Tugenda okubazibwe. Amiina. Bannange bonna batuwuliza tubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale kuwuliriza muwanguzi tawanika. Ate era mwebale kwagala Mukama kubanga emirundi mingi abantu abawulira ebya Katonda bebeera abantu be bamwagala. Amiina. Tweyanziza Mr. Mugalu. Sorry. Erinnya eryo Mugalula. Nyongereko akantu Mugalula. Mugalula akirinemerako. Mr. Mugalula gwe tuli naye. Munzikirize mikwano gyaffe abalungi, taata naye atwegasseeko era nga nnaku lwaleero lwabadde lulwe. Naye katulinda awe basisinkanira muwanguzi. Ositudde famire yo yonna ogitutte mutereeza ekitambo. Waaw. Tutuuseeyo emikolo batandise okugikola bwe bwaziba ekiro ne batutwala nga famire ne batusalako enjala batuggyako enviiri mu bitundu byonna. Mwenna batutwala ab'omunju ne basala embuzi eyo ekiro ne batusiga ku musaayi mu kyenyi. Oli omutende? Yes, ye Musumba. Era akyali gumuwa ekimu eky'ekkumi. Oba akyaliyo simanyi. Nekye ŋŋamba ŋŋamba era yalina okukola emirimu egyo. Yalina ogikola ekiro ekyo ne banywesa ne ku musaayi ogwo. Kuba kati awo mu famire gwe mukulu gwalina okutula mu kiggwa. Weewaawo. Ogunywa gukyali mubisi? Ogunywa baakagusala. Nga gwa mbuzi gwanti? Gwa mbuzi. N'ogunywera kuli? Baguteeka mu kintu kiringa kibya. Ne bagulambika? N'onywako. Kaba kalombolombo. Abala tebanywa? Abala tebanywa, babasiiga busiizi. Naye jjukira nti nze nali omutwe omukulu. Omutwe omukulu. Mpulira. Ne tukola omukolo gw'ekiro ne zisula nga zivuga. Ne batunaaza ku byoga ekiro ekyo. Ne twokya ku nnyama ey'embuzi eriibwa teriiko munnyo. Enkeera ne tufumbawo ekijjulo. Ne batandika okuwanga ekitambo ekyo naye era tebaakimaliriza. Awo nna muli mu ddiiro lya Mutende temunnajja wammwe? Tetunnaba. Kati olunaku olwo enkeera twasobola okukomawo ewaka naye waayita ennaku mbale n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti owaayi mukama we agambaako egyali tateredde ayagala kujja gy'oli ggwe mukama we. Ne ŋŋenda n'enkino nayo naye mu kujja mu lugendo awo twali tugudde ne ku accident. Kakati ate ekitambo ekibatawaanya ate okireeta ewaka? Anti nina okiwanga kyagala kuva wabweru. Jjukira kyava eri buziba mu nnyanja. Emitendera gitandise
wakijeri ne sonko yacho esonko twaligula mu katale ne tulifuna ne batandika okuteekamu ebyo bye batusalako ne babisonsekayo ne bateekamu n'ebintu ebirala by'essaamanya n'emiti egy'enjawulo ne bamala ne basiiringako n'ebbumba ne bakyanikako ebbumba we lyabanga erikala ne tukizza ewaka naye awo mu kujja jjukira kiba n'obusoso ng'ekintu nga kimaze ebbanga nga kiri mu kkomera kisibe okitandiseeko kiba n'ennyunta kyali kyagala ndooza kusala bantu awo naye Katonda yatubeera tetwagwa ku accident kati nenkiteeka ewaka bwe nakiteeka ewaka bino byonna taata ababimanyi abaganda bonna bakimanyi bo baali bakomako ebyo kulya nabyo kuba njala ze babasalako nga famire ebisigadde baali tebabimanyi kuba bwe natuuka ewaka kyajja ne kiŋŋamba nalaba kisiikirize ne kiddamu ne kiŋŋamba nti mukama wo mumanyi kati nali nkyatamwattamwa jjukira mukama wange ebiseera ebyo nali simumanyi nekiŋŋamba okuva na leero nze mukama wo nekinnyingira ekintu nga kizikiza bwe kiti nekiyita wano mu kawompo nekinnyingiramu okuva n'olunaku olwo natandika obulamu bwange okukuma omuliro okwokya nga mpulira nga geyeena eri ku nsi kati bwe twatwala ennaku nekimala nekiŋŋamba nti nze mukama wo nze ejjembe ekkulu ekkozi ery'obugagga mu kika kyammwe naye toyogeranga era tompangayo eri omuntu yenna yenna okukola kyokunkwatako wadde okundaba oli yenna anaayagalanga okubaako kyasaba ajje afukamire awo tomukkiriza kukwatako bampeerako ensawo ey'akabugo nga bagitunze nga mwenkisonseka nenkituuza mu kibbo nembikkako akagoye olwo nkikwese era ngaekisenge kyange nkisiba kuba natuka n'extent ekola siiringi waleme kubaawo omuntu yenna ayingira kukwata mbi atalina kukwatamu ennyumba yali teyaggwa emabega kati mu mbeera eyo ng'ate nze natandika okuwulira omuliro gwe natandika okwetamwa nempulira nga obulamu bwange bukyusa olwakiri ekyali kinyingiddemu ekizikiza ate awo emisamba we gyaŋŋambira nti tukutadde kubanga nalinga nkikola ngeno bwe ntambula we bampita jangu wano nga ŋŋenda nga nkola kye baŋŋambye ne gituuka ne gyenga kati tukutadde tukuteeredde ddala kati bwe nzija ow'omwami ono nga amaze okumugamba ekirooto ekyo tusisinkana tuddeyo ku kirooto ekitambo okimaze okiyingiza kiri mu nnyumba nkiyingiza mu nnyumba kiŋŋaanye okwogera okubaako gwe ŋŋamba nti ejjembe eggagga ery'obugagga mu kika bitambo tetujja byogera bingi teyagala kuyita kitambo lyeyita emulongo omukulu era ne famire teyamanya nti tuwanze kitambo bo baali bamanyi omulongo omukulu ate ono omulongo w'okunsiko gwe boogerako era y'omuyooyo omulongo w'okunsiko omukulu ndooza naye alimu gusobola okuba omusota oba mayanja oba kikisinzira famire bwe yakitambuzanga magobwe ow'okunsiko oyo naye timba oba magobwe kati naye ffe yaga nti omulongo omukulu kati bano abasamiza abeebuza tebaagala kireeta nti kitambo era gwe batambula nga babagamba nti muliko omulongo ababonyaabonya muguleyo embuzi oba tukikwate oba tukikole nga we baba bakulunganyiza kiba kitambo naye tekyagala kiyita kitambo ekyo tebakyatuukiriza tebasobola bayinza okugamba kinene ennyumba abanja waneeno mubulokole wokka omanyi nti waliwo abantu abalina agantu ago nga beebaka bwe bati abayeeka ebaka naalaba ekisiikirize ne kimutuga yoyo kinene nnyo ebirooto ebyo oba waakeebakawo bwoti nekibanga kijja nekikutuga nobanga amira omukka gubula nodda engulu oluusi nekikunyiga munda mugwe n'owulira ng'oyita erinnya Yesu oba mulokole naye ng'erinnya eryo liva luddawa ng'erinnya liva wala paka lw'olyogera nti Yesu abamu baba tebannabana nze ekyo kibaddengawo era nnyo obulamu bwange nabaddenga ekyogerako kubanga kyatuukira ddala nange embeera eno eba ng'entulugunyiza neekutulugunya naye nga gwe tomanyi nti n'omukazi oyo alina ekitambo twatandika mpola tujja kgenda mu maaso awo mpulira njagala eddoboozi lyo nditandika oddifuna naye nendaamu katono nina okutandikira awo mu linnya lya Yesu muwanguzi kati abakyala abantu abali eyo baguluba batambudde
naye Yesu waawa n'ebyo abiwonyeza bwereere. Buli alina ekintu ekyo kikunyiga ate tosobola kubaako kyofuna ng'olina ekintu ekyo. Tosobola kubaako kyokwata. Bufumbo, ssente, biki byonna bigaana. Lwaki kiba kibatugayye? Kibanja kikulaga nti weetuli tubanja mutuwe ebyaffe mutukoleko. We kiba kibanja fe tujja kiwa omusaayi gwa Yesu. Mpulira tugende. Ate nze Musumba nina ekintu kye nategeera nti ebintu bino ffe ababikola ffe tubinaayiza ne tubikomezaawo ddala, ebintu ebyo biba byasibibwa. Sitaani baamuleka ne baamusibira wansi mu bunnya. Kaakati mwe mumunoonya ne mumugjayo ne mumweteeka nga yeeyoleka. Bwe kiri Musumba. Ebintu bino gye biri. Bona asoma mu Jude. Ndowooza katusomewo Jude, olunnyo lwali omulabye ku Jude mu Bayibuli yo. Naye simusomangako. Tomusomangako. Musomeeko omulabe. Jude essuula 1. Ndowooza olunnyo lwa kumeka. Jude essuula 1. Maama olunnyo lwa 9. Obwogero genda kulusoma ti n'abamalayika abataakuuma bifo byabwe bo bakuumibwa mu njegere. Olunnyo lw'omwenda lugamba lutya? Naye Mikayiri ne malayika omukulu bwe yayomba ne Sitaani naye olw'omubiri gwa Musa teyaganga kumuleetako musango. Olaba nti Sitaani asobola okujja n'ayombera n'emiki n'emirambo kati olw'ekkumi nange ngenda kululeeta. Tofaayo ogira ogenda mu maaso nja ddukuwa. Ffe tubinonooza. Kituufu. Kati mu mbeera eyo nga mmaze okukireeta ewaka, emisambwa gituuse giŋŋamba tukutadde kati genda ofumbirwe, ffenna tukutadde. Kati kwe kufuna ekirooto ekintwala ew'omwami ono bwe nafumbirwa taata w'abaana. Kasooke tulusoma oluntu luno. Sitaani ffe tumwereetera. Yuda 1:6. Ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira mu njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu. Jjukira bamalayika bano abaagwa gy'emizimu olwaleero gye gyafuukamu emizimu, misambwa, bitambo. Kati ye Katonda bwe yali agisuula ku nsi yagisuula ne bagikuumira mu njegere ne bagisiba. Kituufu Musumba kyoyogera. Nafunako ekirooto nga nsumuludde Bamweyana ng'abadde ku njegere mu wansi eyo naye mmala kugabula kijjulo kye baali baŋŋambye ngabule amazima ne musumulula bwe namujja ku mpingo ne mujjayo gye yali ekyamazima mu buliwo nanneeyoleka era nanneebaza nze kyesaategeera kati wano mu bulokozi lwe nakitegeera nti ebintu ebimu nze nabyesumululiranga si bimu. Bajjajjaffe baabiwanuuza Sitaani mwali n'emizimu naye yo Katonda bwe yali agisiba yagiteeka mu bunnya. Kati kyova olaba gwe ogijjayo mu nnyanja n'ojjayo ekitambo mu nnyanja kino nayo gundi ani Bamweyana n'avaayo mu bunnya gye baamuteeka n'ogenda Walumbe ettanda Walumbe naye n'akusitukira kuba wamuyise. Kituufu. Ontegeera? Ojjukira zino ennyimba ze mwayimba nga mbadde neeyitira ttale ejjereere bwe mpulidde eŋŋoma n'enzija nti gyo gibadde gitambula gyabwe naye bwe giwulidde nga mugiyita bwe kiri nagyo negikola gitya negijja era oluyimba olwo twaluyimbanga nnyo nga giganya okujja ne tuyimba ettale ejjereere ogenda okulaba ng'otandika okubinuka ng'obaguka abagira nga beesansabaga nga girinnya gijja gyogero egimusina gyawo nakyeyitize. Kakati ffe abantu ffe tulumba Sitaani. Kituufu Musumba kyoyogera. Ne tumugjayo ne tumunonooza ne tumugja mu nsozi naye nga ddyo eggulu lyamusiba emizimu gibadde girindiridde omusango
mu nsozi eyo bw'oyogedde bwe twali tukola abalongo n'ekitambo ekyo baatugamba mugende ku mawuuno muleete amayinja onoonayo biki binoni n'obyenonera naye nga gwolowooza ate otereeza. Ffe tugenda e Tanzania ne tubyenonera, South Africa ne twenonera, mu nnyanja ne twenonera. Kati bye twenonera ne bitufuukira ebbereje. Kati tosobola kutereeza sitaani nga n'eggulu lyamulema. Nelimusiba. Eggulu lyamusiba. Ate gwe n'ogamba nze kangende nkole ntya, ate nze kangende munone, gwani amunona nga ne mu ggulu baamukola batya. Malayika Mikayiri yalwana naye okumusuula ssebo. Kati ate gwe omunonyeeyo kyova olaba mmaliriza ebika byonna bikoze bitya. Ebika bigwa eddalu, bigwa ensimbu. Noluno olunyina tulusome endowooza mwe mundeetedde okusoma ebyawandiikibwa. Waliwo obujulizi bwe mpulira nga njagala bweyongezi naye waliwo nakyakyogedde. Kuva 23 olunyiro lwa 32 lugamba tolagaananga ndagaano nabo so ne bakatonda baabwe tebatuulanga mu nsi yo baleme okukwononya ku nze kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kubabeerera kyambika. Tekirirema kubafuukira ki kyambika. Mu luzungu bakiyita snare oba strap. Musumba ogambye kuva 32 kuva 23 olunyiriri olwa 32 ne Jude chapter 1 verse 6. Muwanguzi wanje musomba family zasomboola musomboole bannange naye nga twakombooza ebintu ne tubijja gye baabisiba ne tubireeta. Kyobalaba emizimu okuvaamu nagyo girwana gigamba go watuyita ate kaakati otugoba naye girina okuddayo mu nsenyi enkalu. Tulina ogizaayo ne tugisibira ku njegere mpaka. Muwanguzi wanje musomba sijja kusomesa Bible ndaba ng'olinda ebyawandiikibwa ebirala naye kati ebyo adde kyafumiitiriza ku nsonga eyo. Okifumiitirizaako. Kati mu mbeera eyo omwami ne mukubira naye nanzikiriza. Awo akakolako omutendera gumu omutendera gumu naye era sinnakimaliriza. Okitandika butandisi kuba kyalimu emitendera 3. Kati mu mbeera eyo omwami ne musisinkana ne mugamba nina ensonga zenjagala okugamba naye sisobola zoogerera wano ku bbaala. Kati engeri gye yali ansisinkanye yagula emmwanyi ozijjukira. Ne mugamba tosobola kungabulira wano mu bbaala. Ate lwaki yagula emmwanyi? Anti amanye ebintuulako abimanyi nali nabimugamba ng'era naye abiwulira. Bino bye mwanyumyanga. Ng'omunyumizaako nti nange obulamu buli bwe buti. Kati ate kaalinga akabonero ke nali nsabye okonfaminga ddala bw'abanga yeye mukkiriza angabula emmwanyi. Kati emmwanyi n'aziwa ne watosobola kuzimpira wano ne tugenda ewaka. Okugabula emmwanyi kitegeeza ki olwo? Kuba kutabagana. Kubanga gw'onoogamba nti mu mpewo wano bw'oziwa emmwanyi oba otabaganye nazo katamukago. Ne tugenda ewaka ewuwe ne munnyonnyola ensonga zange n'aziwuliriza. N'angamba weebale kubawa amazima omulala takola ki takugamba. Ne mugamba naye nze saagala ommalire budde kubanga ekituufu nina kuweereza misambwa era ngenda kukola ki essabo ngenda kuweereza misambwa n'emmindi ngifuuwa. Kati obuvumu ndowooza bwe namalirira ne mugamba ate nga emabega wange waliyo ekyoto nze kye nali simanyi kye ntegedde mu bulokozi yali tasobola kumpita kuli talaba. Ne tusula ffenna kubanga wamuluuta. Kuba nali muloose nga gimaze okunfaaminga. Ne tusula ffenna enkeera n'enzirayo ewaka. Naye bwe naddayo ewaka emisambu egyo nga ginga yangu amangu okuddayo kubanga ekifo bagenda omusajja ojja kusanga bamututte.
kwolwo omwaka yakolebwa ye musumba. omwami teyatawaana nga bulijjo bwatawaana. Omwami ono simanyi ye bwe yakisiŋŋaana naye nga kintu kyewali teweeteekedde bwe saakiteekako nnyo kale birowoozo. Nali sobola kuddayo kiro ekyo nenkola ki nensula. Kati bwe naddayo ewaka emisambwa ne gisigala nga giŋŋamba yanguwa okuddayo. Oddeyo ewaani? Ew'omwami ono kuba gyali gimaze okukkiriza okujja mbeere naye. Ku luno gikukkiriza? Ye musumba. Era tumukuwadde. Bwe navaayo nenzija najja nga asaaga bwentyo kati ne gitulambikira angulira olugoye. Mukama atusaasire. Omanyi buli wempulira ebintu bino nze ndaba nga ate ffe Katonda waffe tetumugondera. Ffe Katonda atuwa abasajja ne tubagaana. Abalokole mbatumiddeko. Leero ntegedde bw'oba onaaweereza Mukama olaba emizimu nagyo gigaba abasajja, kitegeeza ne Katonda bw'akuwa omuntu aba ayagala muweereze mwenna. Kituufu. Mpulira kati bwe mugamba nti bajjajja baŋŋambye ongulireyo olugoye era naye teyagaana ng'akwata ssente ng'azimpa nga ngenda bantungira gomasi eyo nga nzija nga njambalamu ng'aginyambaza nga bajjajja tubambaza nga tutandika kubeerawo ffenna ng'ebirooto bitandika okukka. Ebirooto bwe byakka nga mugamba tuvuge tugende eri ku malalo ga maama wange gye baamuziika. Olwo mugenda kufumbirwa akutwala mu maka ge? Ndi mu maka ge naye ebirooto bitandise instructions zitandise otuweebwa. Nga bakwanguyiza gwe tewakwana? Anti wali twemanyi. Muwanguzi soka. Abasajja nga batyo kwana. Mwami Mugalula. Walabira ddala nga Kibuyaga asudde ki? Kwegamba kyentegedde mu Kibuyaga asudde bakiyita ku Kibuyaga asudde ki? Embazo baki yakoze Kibuyaga esudde. Oba Kibuyaga asudde. Embazo Kibuyaga asudde bwe kityo kiri. Ekyalema embazi Kibuyaga asudde. Kulonda kyapa mmanyago. Ekyamazima. Awe njagala. Wakati awo nze ku side eyange ninganga omutima ogwali ensi nali ngitunuulira mu ngeri ndala. Kweganga wendaba omuntu najja nannyonnyola ebintu ebyo naye nga mbiraba mu ngeri ki ndala kubanga yajja nambuulira nga sina kyakusalawo nga we tutegedde nti kyayekemewega era waaliyo ekyoto. Nali natandika okutya mu nju gye nazimba nga waka nti awo lumu mbeera ndi mu nju mpulira ebintu ebikuba ensaasi endege. Kati olala nendaba omusota bagumpitako weekuti kwe kukubira taata ne mugamba taata nga nafunye ekirooto nga labye ddala omusota gumpitako. Nangamba kiki ekyo? Ekituufu n'agenda okujja nga njagala muntu annyambako okubeera naye mu nju nga mu nju ntyamu saayina buzibu nnyo. Omukazi nga yakulekawo? Saayinawo omukazi. Ebbanga lyali ddene nga mbeera nzekka waka. Myaka gyali emeka? Myaka gyali gitambudde kubanga nina omusajja gwe nali nakoppa, in fact yali musumba. Naye ng'ali myaka nga 35 nga tawasanga. Nange ne ngamba omusajja ono engeri gy'alabika obulungi. Kyayika abakazi baleeta stress. Nange njawasizamu egyo emyaka. Kumbe bwali busibe kye nazuula oluvannyuma n'omwami oyo yali musibe. Wadde yali musumba naye yali musibe. Nga tawasa ku myaka 35? Ali mu 35 naye nga tawasanga naye ng'alina buli kintu obulamu bwe nga bulungi. Naye n'ogaana nange kambeere n'ono. Kati omukyala agenda okujja ono okumbuulira ebigambo ebyo byonna. Munnange nina bino nina biri. Naze ndaba bintu bya bulijjo. Mwami Mugalula, abawuliriza simanyi oba tubasaze ekimmooli oba tutandikirewo abawuliriza abaffe. Mulooza Mwami Mugalula tetumutandikidde awo. Tutegedde ebigambo nga 3 ng'okula. Ebiki ekyali kikutawaanya just ng'okula. Mu kukula kwange. Kubanga eddakiika zaffe. Mu kukula kwange. Ziyinza okudduka emisinde. Kasambyeko musumba. Nindamu katono Mwami Mugalula anti obulango bwa bakama bange nange wano. Bwe buleeta ssente. Kamala bukuba. Buleete ssente. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi Mwami Mugalula agenda kwogera eddakiika eziddako 3
agenda tuwaayo ka background ke katono musajja gwe bakwana obukwanise mandwa ayatuula butuuzi n'agaaka tugende bannange atukomewo tovaawo emmere y'omwoyo gwo onoonya essomero erina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okulira ne Kisaawe essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole tulina UNEB center number tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes emigaati donuts n'ebirala bingi tusomesa abaana okutya Katonda tulina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi tulina ne kindergarten okuva ddala ku myezi 6 abakozi nga tulina akuleka mwana muleti ku Prosper Junior School tubaliisa bulungi security eri gulugulu tulina sports ne MDD basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola school fees zijja mu buli nsawo ya muzadde era nga okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero okumanya ebisingawo kuba ku 0707 89900 oba 070977 Prosper Junior School, God our provider. Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbumba mu nkeero nanti essomero li Midland Parent Secondary School liza okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero ekawotoka Jansi ku luguudo lw'Entebbe we tusangibwa. Midland Parents Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo era ne ssenta Nambe tuli mu 5. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu nga lwazi. Kuno si kutta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 ate ng'okwewandiisa kwa mitwalo 5 gyokka. Ebitabo, peni ne uniform nabyo omuyizi afuna bya bwereere. Bw'onookubira abakulu ku nooti 754 27239 ne nooti 7777 46 nooti 735 nange onooba omponyezza okwogera tolototo ng'ow'omumwa atakuba. Va mu bino. Kusasula misolo enoteekako eya tayimu layini y'empanvu ku stress nga bu stress zikumala mu bino. Naye kati nkikola bukozi bwe nti ku simu yange dakiika budakiika nga mmaliriza. Kyekyo kyennyini okusasulira emisolo gya URA kyangu nnyo ne MTN Momo. Kyanguwa kigonza obulamu ate nga kyesigika. Kati osobola okusasula emisolo gya bizinesi entono, emisolo gy'ennyumba z'abapangisa, layisensi ekukkiriza okukola bizinesi, engassi za poliisi, driving permit n'okuziza obujja, passport, emisolo gya gavumenti egikakatibwako, n'empeereza za URA endala nnyingi nnyo ne MTN Momo. Kyangu nnyo nyiga star 165 star 8 hashi ofune amaanyi okusasula URA essaawa yonna era wonna w'oli. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. 98 katonyeze 7 Kampala 96 Fort Portal 13 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 93 akatonyeze 5 Muwende 95 akatonyeze 8 Mbale 17 akatonyeze 7 Mbarara 96 katonyeze 9 Masindi 94 akatonyeze 7 Kabale. NCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Radio kusomesa nekuwa n'emmere y'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze mukyala Kibalama Irene. Nze ne famire yange twagala okwebaza Mukama olwa 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo kubanga tetulese kye kimu weewaawo eno mmere ya mwoyo. 98 katonyeze 7 emmere y'omwoyo gwo. Botere tukomyewo oli ku 98 katonyeze 7 mu programu y'Enganzi muwoli muwanguzi mukwano yenno tawanika mu kaseera kano nga tweyongerayo maaso n'omuwanguzi waffe munzikirize bannaffe abalungi aba Prosper Junior School erisangibwa Nabweru okyamira ku Lubigi ekidde Nabweru essomero lya Kisulo wamu n'abava ewaka musingi gwa bulokole lina UNEB center number basomesa abaana
computer life skills bayigiriza okukola cakes, donuts n'ebirala bingi. Basomesa abaana okutya Katonda, balina ekisaawe ekigazi era nga n'ekifo kyabwe kigazi bulungi. Balina kindergarten kuviira ddala ku myezi 6, balina ew'okuleera abaana, babaliisa bulungi, security eri gguluggulu, balina sports ne MDD. School fees zijja mu buli nsawo y'omuzadde. Okuwandiisa abaana kugendera ddala mu maaso. Namba y'essimu bagituwadde ku 0707 809 900 ne 0701 978 435. Tugenda maaso n'omuwanguzi waffe. Muwanguzi waffe kansabe taata Mugalula eddakiika zaffe zino azituweemukko obulamu bwe mpaka we tutuuka awo. Omusumba obulamu bwange emabega kwegamba emabega eri nga awaka we nakulira taata yabeerangawo eruusi nga tabeerawo. Ate ne kituuka nga nalinamu n'engeri y'olutwe oba nalina n'eddalu lyalimu. Kwegamba nga ekituufu ku kyalo ndi mwana wa ddalu, mbeera n'embwa n'enziruka mu bibiri eyo, mbeera njigga ebisolo. Ekitundu kyaffe kwaliko ebisolo bingi, ng'emirundi mingi binnyumira okugoba, bifubutuka n'embigoba n'embwa. Kwegamba ogwo omuzannyo gunnyumira nnyo. Kwegamba ekyaleetera okuba omwana ow'eddalu ku kyalo ng'abantu bonna bagamba omwana oyo tava mu nnimiro zaffe, n'abamu ne batandika n'okumpaayiriza nti ebibula mu nnimiro zaabwe nze abitwala. Kati ekituufu obulamu bwange mu kubeera awo awaka nga mbeera n'embwa, natuuka n'ewaka n'envaawo kubanga embooko bankubanga nnyingi, ne ntandika okuba nga mbeera mu bantu ab'enjawulo. Oli mwana wa kumeka? Mutaata wange ndi mwana asooka, naye mu maama wange ate ndi mwana nga wa 6. Kaakati ne ntandika okuba nga ntandika obulamu nga ndi mwana muto, ng'abantu abamu bantwala ne mbalundira ku nte, abalala ne bantwala ne mbatundiranga ku paani sumbuusa, abalala ne bankuumisa ku nkima. Kwegamba nga ndi mwangu wa kutwala. Kugana nange nayagalanga nnyo okutambula nga nze, nga saagala nnyo byakunfuga miggo gy'awaka nga gyantama. Oli mwangu wa kuyamba bantu? Ndi muntu mwangu, ate nali mwangu nnyo ng'era abantu engeri gye nalina akamwenyumwenyu ng'abantu banguyira. Kati ekiseera kyatuuka, embeera eyo ey'okubeera mu maka ag'enjawulo n'embeererako ddala, ng'era okukwana omukwano kyangu n'okusula ewaabwe kyangu. Kati wakati ono mukyala wange okusisinkana naye era yansanga mu famire, nga famire eyo bakadde bayo b'abantu abaaliwo abakulu baali baafa, nga waliwo bawala bato n'abavubuka, naye ng'ebiseera ebyo tukuba ebidongo kiraabu ez'enjawulo mu kibuga, tugenda ne tuzikuba ne tukomawo mu maka ago ne tukola ki, ne twebaka nga teri yaafugibwa. Tobamanyi? Nali kale mbategeera kubanga baali ba ku kyalo, naye nga we tusinziira okugenda mu bidongo eby'enjawulo ebya pate, amakilaabu, nga we tusinziira nga tulina emirembe gyaffe. Kati omukyala nga ye mu biseera yali mwana muto, bajja okuwummulyako awo ne munne. Kati bambi engeri ekyalo gye baali tebakimanyi nga tebaagala okulya ebibala ebyali ebingi mu kyalo. Omwana onangamba mukyala wange yali mwana muto nga ngamba mbadde nsaba kunnyambako okumpanulira ku myembe ne mmwanulira, sayina buzibu gyali, kubanga ekituufu ebyokwagalana nali sibiina, sayina ndowooza yonna mbi, wadde nali muyayeyaye nga nkuba ebidongo byange, naye ng'ekyabakazi twali tukitya olw'obulwadde obwali mu nsi. Siriimu. Ekyo maama yakimbuulya nkyali ddala muto, myaka 15, nangamba mwana wange ensi erimu obulwadde, abantu bafa. Ate era obulwadde bulumya abantu emirundi mingi nnyo, abantu abamu n'ebyenda bivaayo, embuto zikutukamu ebituli. Kati ngenda okugenda mu bikoosi bino ebyokkuba endongo eby'ekiyaaye byonna, ng'eki ekyabakyala nakijjamu mu bwongo. Maama kye yaŋŋamba ekyo navaawo nakyewaka. Omulembe sirimu wali omulabyeko? Nali ng'akyali mutototo nina mukazi gwe nalabako, maama n'atugamba omukyala oyo yalwala obulwadde. Kwegana ennyongera okutya n'ambuulira nti abantu bangi kuno baaliko ku kyalo kuno. Kwaliko na mukyala yalina ebbala yatta abasajja bangi abasiiga obulwadde. Kati kinkuliramu, entiisa eyo yankuliramu.
amazima gali nti mu kutambula okwo kwonna wadde twacakalanga naye nze saaliko bintu by'abakyala kakati kati by then nalinawo omuwala ekituufu yali muwala nga akyasoma naye ng'omuwala oyo mwagala mu mutima ate nga naye anjagala mu mutima. Abasajja mpulira boogera ekigambo ekyo. Omutima gwe gubeera gutya okwagala omuntu mu mutima kiba kirabika kitya? Kwegamba nze kyenzijukira obulungi omuwala oyo yalinganga ndabikira bulungi ng'atambula bulungi ng'ate nga nawe aba ayambadde yunifoomu era ennyumira ng'era ero sinyumirwa okumulaba n'okuwulira eddoboozi lye. Ne we nawuliranga eddoboozi lye ekituusi natambulanga okulyanga ewaabwe naye ng'eddoboozi linnyumira okuliwulira eri ng'asekera ewaabwe. Okunyumirwa eddoboozi n'okunyumirwa enki? Namulabi kwegamba yandabikiranga bulungi ne we yayambalanga yandabikiranga bulungi ne we yasekanga ng'ali waabwe nga tetwerabye maaso ku maaso eddoboozi eyo naliwuliranga mu mutima ng'era mpulira bulungi. Kati ekiseera kyatuuka ne twogera naye n'aŋŋamba nkwagala nange ne mugamba nkwagala. Kati awo ng'olina emyaka emeka? Owaaye nze nali mukulu mu gyali myaka nga 17 gyali nga 17 Musumba. Wali okuliridde? Naye ng'ate ndimu oluyaayeeyaayo olusula mu bidongo. Olukuba amazina ani asinze? Mu bulago ng'otaddemu ekijegere? Enjega nga tuzambala twayambalanga zi yellow boot ne zijiini ezo ennene ez'agasawo aganene. Awo kati awo ne tulyoka tukubako ne t-shirt ebinene byabanga nga biteeteeyi ebyo. Musumba ne tulumba makirabu ne tunekena. Jaketi n'oteekako? Ne tuteekako ziri ezaalagirwa. Buli musajja yenna yali yeetaaga n'addayo mu buvubuka bwe. Myaka egyo oba owuliranga gwaliwo? Era nawuliranga nga nzaaliwo wadde lusi nabanga sirina bulungi kasente naye olw'engatta ennene gye nabanga nyambadde nga tewali agiyina banninaanya awo nawuliranga nga ndi w'amaanyi. Oba wakabi? Mpulira. Kaakati mu biseera ebyo mwana muwala oyo naye yali alina emisomo gye gy'asoma kati nze ne mukola ki? Ekiseera kyatuuka omuwala oyo n'aŋŋamba kati yaŋŋamba nti tanjagala naye yatandika okunneesonyiwa ku lw'ensonga waliwo famire endala eyayirivaamu abavubuka nga basoma bulungi famire y'amaanyi ng'omuwala oyo alabira ddala abantu abo balungi. Ate nga gwe tosomye? Nze sisoma ndi muyaayi. Nze ndi muyaayi wa ku kyalo tusiba enviiri. Okusoma nti otofuuse mulaasi? Era nafuuka nnyo omulaasi. Musumba nafuuka omulaasi. Awo oba ofuuse mulaasi? Kubanga era n'okusoma kwange mu byaddala tekwali kulungi nnyo. Kiraasi ezo ezasooka nasoma bulungi era nali nkulembeddeko ekyalo kyali kyawakanako olunaku lumu. Omusajja omu n'agamba nkusibiddewo banzi y'emigaati singa okulembera kiraasi n'ojja nga ggwe owa first. Awo nali mu kiraasi ya P2 omusajja kati kwe kulaba omwana yali akulembera mu ssomero ne mwebuuzaako okola otyo tukulembera. Omwana n'agamba jangu nkulaga ekyama wano waliwo ekkanisa tugiyingiramu ne tusaba ne tukulembera abaana. Ekituufu yampisa mu kanaaka ne kanisa zedda ez'abakristaayo zalinanga obunankani obwo bwa gilaasi nga butono obujjibu bawe buti naye nga babuteekako obugilaasi nga tuyita mu katuli akamu ne tuyingira ku kituuti ne tusaba. Kolo lwe nasaba ebibuuzo nabikulembera era ne mbakulembera n'oyo yantwala ne mukulembera. Kati tuddayo ku mboozi eno nti nsinkana ntya mukyala wange. Omukyala ansanga mu kyalo ekyo nga bazze mu kifo ekyo we twali tubeera. Ekituufu yajja ne muganda we oba yali mwana wa ssengaawe. Yali mwana wa ssengaawo ng'omwana oli atusiba enviiri ku kyalo awo mu kifo ekyo we twali tubeera mu makaago. Era ebbanga teryayitawo ddene no n'akwata ekkubo n'akola ki ne bagenda ne baddayo mu kibuga kubanga bo baabanga mu kibuga nga teffe tubeera mu kyalo. Wamuwanuliranga emiyembe? Emiyembe nagiwanula nga bambi nga sirina buzibu. Kati famire nga mwana muto. Tomulinamu wadde ekirowoozo? Saamulinaako wadde buzibu. Kakati famire etandika okugamba mukazi wo gy'ali mukazi wo akuze
mukazi wo gyali bino bye bakusibasibako bansanganga nga bo babeerako mu kibuga bajja mu kyalo eyo ne bansinkana ne baŋŋamba mukazi wo naakuze mukazi wo akulidde ddala gwe wasigalira ddala mu kyalo nze mu kyalo ekiseera kyatuuka mu 2006 ekyalo nenkiddukamu nenyingira ekibuga kati bwe nyingira ekibuga nentandika okutoba mukama nansaasira nampa ekisa emirimu gye natandikirako tegyali mirungi nnyo naye gyampa akasente akatandika mu bulamu kubanga ekyaddala mu Kampala bankozesaako wiiki emu nendaba ebintu bye baali bakola nange nembikoppa nembikola ne bingatta ku bantu ab'enjawulo era nenfuna akasente nga nkatereka omwaka gugenda okuggwako nga nina $45,000 omwaka ogwaddako nembera n'obukadde 4 sente ne zifuuka nnyingi olwo mulimu ki gwe tukoze ogwo olwo ndi mu bya compound design ngenda nensimbira abantu ebimuli ntambuliza abantu emiti emigulafutinga egyo emiyembe emicungwa ngendo kiraba nga buli mu Kampala buli muntu ali mu Arcade ayagala okugula omuti ogwo ngattako ka rosemary nga buli dduuka lyentuukamu nga baagala rosemary baagala emicungwa baagala emiti gy'ovakkedo ng'ekituufu yawunya obulungi anji ka rosemary akawunya bulungi abamu bakateeka ku caayi musumba ngenda okulaba munazuuli ya bizinensi endala nga ndaba abantu bajja ebintu mu maduuka wali n'akitunda wali n'ayongeramu akasente kati wenketta ekintu ekyo saakipapira nensigala nga ntunda emiyembe gyange mu kiyembe nzikiridde mu Nakasero ngenzo owakisekka ku Nabugabo ku Container Village abantu batandise okuntegeera kati ntandika okujja ebintu ebyo binalinda bye nga waliwo ababizongo zirina ku mutwe wangi era ng'okyali mu nnyambala yaffe ey'ekiraasi enviiri zaali za sizoni kubanga Desemba awo nga tugenda mu nnaku enkulu we nasinga nga obikolera ennyo ebyo kwegamba Christmas ne tusanga nga tuli seti nga tusibye enviiri zaffe tunyirira tunekedde netulyoka tukuba ebidongo buli mutala naye mu sizoni ezo ez'okukola kati nali ntegedde nti ensi entunuulidde kubanga wenkubuukiddemu nti wenva mu kyalo ninawe nasibira nali njagala kwongera kusoma eyali ayagala okumpeera nga ngamba nti nedda okukuweerera ogenda sooka kulabirira maama wange Masaka olunde ne ku mbuzi kati awo ne ngamba nedda ne wabaawo omukyala eyali amumanyi nga ndi mukwano gwa mutabani we era nga wenkugambe nti nabeeranga mu maka ag'enjawulo omukyala oyo nga yandabamu empisa ebbanga linabeeranga n'abaana be tetwalinanga buzibu yali mukazi wa poliisi ng'akolera ku poliisi y'e Kawempe nampita nangamba jana tubeera wano mu Kayinipooti obeerewo tuyiye mpola nembeerawo nga wansindikako ekawande eyo nemulimirako mu nnimiro ye nga wafumba akawunga kaffe ne tukalya naye olunaku lumu twafunamu okutabukana ne mutabani we oba mukwano gwange oyo kati nze kwe kugenda nali nakola dde omukwano mu 2020 nali mu mwaka gw'2021 nali nakolayo mukwano nafunayo mukwano gwange mu Kampala eyo gye nasengukira nembeera eyo mukwano gwange wayitawo ebbanga tono nangamba ye agenda Sudaani nangamba enju ngenda gikulekera naye gogenda ogyesasulira fuba nnyo olabe ng'okeera ku makya onyoonye ssente osasule renti natandikira awo nga wenyigira ekibuga nga wenkugambye wentunda emiti abantu wenjogera nabo bulungi abantu ne banjagala ne bampagira era nensasula enju kaakati awo oluvannyuma ekibuga ntandika okwerongoosa nyambala bulungi olw'abantu bano kubanga abantu bali tebaagala bino byaffe byakwambala njegere nga baagala nnyo okulaba mu ngeri boje ebakkakkanya ku maaso bampeera ddala bizinensi era wakati awo wensinkana n'Abachina ng'ekituufu n'Oluzungu nange nga sirumanyi bulungi naye Omuchina mugwako naye nga talumanyi bulungi naye nandaga ebintu byali ayagala mutundire kaakati ebintu wabindaga ne bifuuka akatale ak'amaanyi nentundira ddala ebintu Omuchina nantikkuliranga konteina okuva e China nga teriyo muntu agikwatako nze agitunda olunaku lwatuuka ngirora nga nina ssente nnyingi ng'ate nzitereka waka era olunaku lwakeera ku makya nindaba nga nina ssente miliyoni zinga 7 neneebuuza ddala zange kituufu namalirizawo oluganda nga ninako wenguze era obulamu ne butandikira awo kati mukyala wange nkomawo ku mukyala wange tusisinkana
omuvubuka yali oba akuyita mami yali akuyita mami yali amuyita mama ngamba mukazi wo gyali jangu tugenda omulabeko nga mukazi wange bamunsibako buli kadde bagamba mukazi wange kale tugende tumulabe nsanga omukyalo omunene nsanga omukyala nga sikyamujjukira na bulungi awaka ndabawo abavubuka abamu bali ku buwalagi abamu beeriya malirungi ewaka waabwe naye ate nabo we batunuulya omulimu yavaayo nagamba ne mwana oli wa mutawaana ndaba olina n'ennaku zaayitako oteekeddwa nawe oli muyaaye wa ghetto kwegamba nga ndaba obulamu obw'ekiyaye olulimi olutegeera nga wonna nga bwe buliwo ne ngamba kituufu wadde ono bagamba mukyala wange sobola kumuwasa mu mutima ekyokulala asobola okuba mukwano gwange kwegamba mu bwongo bwange nendaba nga nina ekifaananyi kye nafuna nga ndabye dda waka waliwo ebyokiyaye biki bingi ate nga sikyagala bulamu obwo kati munange nambuuzaako n'atwala nanyanjula owa taata we naye ne mubuuzaako ne baganda be namusanga afumbye n'ekyokulya nzijukira bulungi yali afumbye enkoko n'omuceere nga bifumbye n'atuuza bulungi namsimbula ekyokulya nanyumiza ku byali bigenda mu maaso mu bulamu bwe mu mukwano nanyumiza nina omusajja w'ebweru naye takomawo bulungi namugamba ajja kukomawo gumiikiriza ajja kukola ki awo gwe nga tonnawasa sinnabawasa era gwe okyakola ssente y'e Kampala nga ssente yo mukama agimpadde nga ssente njikola nga ye yaggumira kaakati nze nenzirayo naye wayitawo ebbanga nankubirako nambuuzaako ofunye ekifaananyi nti ajja kuba mukwano gwange kyekifaananyi kyenafuna agamba nagenda kuba mukwano gwange nga naye nga sigamba nti agenda obba maama w'abaana naye agenda kuba mukwano gwange mu mukwano naye munnange olunaku lwakya lumu nange kennyini wambuuzaako naye lumu ne mugamba obeera eyo obadde omanyi nti oyinza okukaddiya abasajja bayinza okukukaddiya lwaki tojja ne twefumbirwa ne tuzaalayo omwana naye nali nsaaga kubanga ebiseera naye nywa bbiya nali nenywera ka bbiya jasi ndi mulwali lwange nange nafune ndaba ekikyalo ekinyirya nkikuba ndyawo nkuba serebu n'agamba ogambye otya ne mugamba nedda tokkiriza kukaddiya jangu tuzaaleyo omuki omwana munnange lwakya lumu ng'ajja yansangira mu bbaala ne tugenda ewaka nga we yasalawo kuba nali njala tukome ku bbaala tugenda ewaka twatandikirawo n'ambuulya nina ensonga zange naye saagala kummalira biseera ne mugamba sijja kumalira biseera naye nga kyenzikiriza naye sikimanyi bulungi kati wajja n'abeerawo awaka najja mpaliza okgenda okugamba maama kubanga mu bituufu maama nze mukwano gwange wadde obulamu bwonna nali mbuyitamu naye maama wange mukwano gwange ne mugamba maama nafunye omuwala naye omukyalo oyo yali abaddeko alina baayita abantu b'oku kyalo kuno senga we yafumbirwayo naye kati mu kaseera kano ayagala tubeere ffenna naye amusamize aliko ebyobusamize maama kyava ngamba musamize waba alina empisa nga mukazi mulungi ebyo tebikulemesa ebyo ebintu batereeza biki bitereeze kubanga ne jjajjaawo anzaala maama wange yabiina naye onoobitereeza tekiina buzibu waba nga mukwatagana mwewase ekigambo kya maama kyampa maanyi nga ŋŋuma ng'omukyala atandika kuntwala ku basawo be bwe yali amanyi batuwadde eddagala awo wonna wali tuwasangako nali nina omuwala gwe nali nnawasa obwedda yamutugambyeko nina omuwala gwe nali nnawasa naye omuwala oyo namusangamu era obuzibu namusangamuko obuzibu kubanga olunaku lumu yaŋŋamba tugende wasenga wange omubuuzeeko naye nasanga eri bategese mukolo owasenga yaŋŋamba tugende omubuuzeeko neri nasanga mukolo ekyamazima naye oba nange nalina kizibu ng'abakyala bampapiirako nnyo kweganga bankozesa ensobi nga bakwana nafuna obuzibu bunene ogereko mu ddakiika 2 olina eddakiika zo baneetudduka emisinde naye tuwangula kubanga maama yatugambye yali alina heart break ate nga naawe ng'ekutuuseeko nakyo kireka kyabagatta mangu mpulira olwo oyo nga wali ogenda mumuwasa omwana muwala kwegamba nga we nkugambe musumba nti ewaka nali natandika okutyawo
ababbi bantulukunya basala enju bakola ki. Wali omaze n'okugula ettaka n'okuzimba? Nali nazimba. Ku myaka emeka egyo? Nazimba nkyali ku myaka 23 nali nagula ploti, nasooka nengula ploti nengizimbako ennyumba. Ku myaka 23? Ku kyali ewaffe. Kakati emala bizimba abantu ne bagamba omwana oyo tubadde twali tumumanyi obulamu bwe kijja kitya obanga asobodde okugula ploti n'azimbako ennyumba ate nga ploti yali nnene 1,500. Nenteekako kiyu kimu ya rooms 2. Kati awo nawo waliwo olutalo olwasituka ku bantu b'oku kyalo. Kati ate awo Mukama n'ampa ekisa ninja nengula eneebulenga gye tubeera olwaleero. Nga ssente ozijja mu miti, ssente nali ozijja mu kino ekyokujja baba bakiyita batya nojja n'otunde gundi. Kwegamba emiti gyanyamba kufuna capital. Naye nga capital yo yagenda nga mufuna naye ate nina neegattako kye bayita omuchina yajja mu Uganda wano ng'alina ebintu byatunda naye nga talina akatale nga n'ekyokubita mayiba n'amuyamba kubitunda nga byamukwata zaali bomba. Ekituufu wantwala enaggulu mu sitoowa nze nengatta nga nzijja wali eri enaggulu nenzireeta mu Container Village. Nenfuna akatale k'amaanyi nnyo era n'aba nga atikkula ebintu nenfuna ssente nnyingi nenjiga amagezi mangi nnyo ag'ekibuga nga njize n'akakodyo ke nagwamu ng'abayindi n'abannayuganda baali tebannabakkate ate nga nvudde mu kyalo. Olwo ntandika okusuubuza abayindi ebintu mbijja mu Bachina mbisuubuza abayindi, mbijja ku bannayuganda mbisuubuza abayindi, mbijja mu bayindi mbisuubuza abannayuganda. Nga ki ekyali kitambula ebiseera? Nali mu byadiweya by then. Ebyuma kati nga akazanyaako nga bannayuganda ng'abantu tebamanyi kintu kye bayita kuyiriba. Mu 2008 bannayuganda baali tebamanyi kye bayita kuyiriba. Obwedda nkinoonya ekigambo mukiyita kuyiriba. N'oyiriba ebintu. Kati nzuula nga Kampala tebannabategeera kintu kuyiriba ne mbayiriba. Era mu kuyiriba okwo kwantwala waggulu nnyo. Nafuna emikwano mingi nga gyonna mikozi. Nga sente mu kuyiriba nga teziriiko kyokera ku makya n'oyiriba ekinofuna $3,000,000. Okuyiriba neŋŋamba nze ataasoma Makerere kyokka mpuli gundi yasoma ennyo bamuwasima $30,000 mu ssomero. Kwegamba nendaba nga kintu kyalimu omukisa munene. Era ekiseera kyatuuka ssente ne ziba nnyingi. Kwe kwebuuza ku muntu omu ne mubuuza nsobola ntya okukuuma ssente zino okusigalawo. Abasajja bebatwala mu masabo. Kisi ekibatwala mu ssabo? Bazitwala. Babuuze ssente ozikuuma. Babuuze obugagga obukuuma. Abakazi bakuuma abasajja, abasajja bakuuma ssente. Kati ekyannyamba oziwoza saayinamu bakyala. Ebibala nali nga nkyabigendamu naye nga nze mbeera mu bbala nga ndaba bulabi abaddugaza emmeeza. Gwe wakomanga kuliisa maaso nekuba endongo yange nenzira ewaka. Mukazi aziryako? Tewaaliwo omukazi yali aziryako. Ezange zaalinganga zonna ziterekebwa nga wemala oziryako nenzikkuta nga zisigadde ziterekebwa. Bonna abakazi wabalaba nga abalina siriimu abakazi b'e Kampala ebyo ebiseera? Abakazi nina ekintu kye nali nabasomako eno olw'okuba nali mbadde muyaaye nali nabalaba nti n'oba omuwadde asigala awankawanka. Omukazi? Abakazi nali nabasoma nnyo ng'era mu mutima bo baali bankeeta. Nga ndaba waliwo abasajja abafuba ennyo babasanyuse. Ogenda olaba ng'omukazi aleseewo omusajja oyo amusanyusa n'agenda ku kasajja akatalina makulu. N'olaba omusajja ng'afaayo n'awa omukazi buli kintu oba muwadde amaka omukazi n'ayagala owa boodabooda. Okuwankawanka kw'abakazi? Kwali kw'abantu era kwannyamba okugaggawala. Kati wentuuka mu bbanka nsangayo ekirala kye wabazuulamu kuba nawe omuvubuka afaanana bw'atyo ku myaka 23 n'ozimba n'otereka ssente ng'oli mu kibuga wano. Ebyengera bya Allah byonna we bikola bitya we bituula? Musumba ekisooka nganze nali muvubuka nga nnyirira ate ng'ekyokubiri neematira. Ekintu kye nakkiririzangamu kwe kwambala obulungi n'okuba nga nina ssente ezisobola okukola kye njagala. Ekyo kyampanga essanyu erisukka ku mukazi.
nalabanga nga kisobola okumpa emirembe. Kiringa musajja kutamiira nga abakazi tabaliiko nenga bwanywa omwenge awulira nga atuuse. Katukomewo abalungi mukwano tovaawo. Jangu ogezeeko Yesu mugezeeko ate bw'omugezaako tokoma kumwatula yitako mu kifo ky'emutundwe ofune deliverance. Obulamu bujja kwanguyira nnyo. We twabadde tukomye wali eringa emmandwa zimuyise yegatte n'omukyala beeyongezeeyo obulamu. Tubadde tutunulira ku bulamu bwe. Muwanguzi Musumba ogenze n'oyogera waliwo wanampeereza nti Musumba mukomyewo ku ka bizinesi naye katukatwale lumu. Mukwano omuntu okuwa obudde najja ku Muwanguzi n'alekayo byakola. Abawuliriza kambagambe si kyangu nga bw'okirowooza naye basipeyalinga obudde okuweereza. Katukitwalire wamu nogambye sente zasobola okuwera tezaali kazirya. Sente zatandika okuwera kwegamba nga ekituufu kyali nti kyenazuula nti osobola n'oba nga tonnaba kulokoka naye ng'omutima gwo nga gukkiriza Katonda. Katonda alina by'asobola okukukolera kwegamba ng'asinziira ku lw'ekisa kye n'akuyisaawo. Okusinziira ewaffe twali bubi nnyo, awaka tetwali bulungi. Era n'enkula gye nnakulamu nga we nkunyonyodde Musumba nti buli nasuulanga awantu aw'enjawulo. Kituufu natandika okuba ow'enjawulo kubanga Katonda amala okumpa emirimu egyo bizinesi ne zitandika okuba nga zireeta ssente. Natuuka nemba ne ssente nnyingi naye nga mu bwongo bwange nsobola kukozesa akakadde kamu n'ekitundu. Kati olunaku lwakyalumu ne ŋŋenda mu banka ssente ne nziterekayo. Naye we nali nzitutte ne mbuuza omukyala eyali ali awo ku kawunta ne mubuuza nnyabo abantu bangi nnyo abagagga bali mu banka eno. Naye bakola batya okukuuma ssente zaabwe kwegamba ne zitaggwaawo mangu. Omukyala n'aŋŋamba amazima gali nti oyina ewammwe ko nze nina ewaffe. Nambuuza osobola okugenda ku kyalo okwo n'olaba obupolotipoloti abantu bwe batunda ku kyalo okwo ko nze nsobola. Musumba mu kiseera ekyo abantu ebyokutunda amapoloti bayite batunda mu bbeeyi yaabwe nga bwe baagala. Ekituufu ssente nenzigulamu obutaka mu biseera ebyo. Kati nkitegedde ennaku zino nti omukazi amagezi ge yampa mu biseera ebyo gakuuma ssente. Kubanga awantu we nagula emitwalo waliwo nagula emitwalo 8 leero wasobola okugula obukadde 35. Waliwo we nagula miliyoni 3.5 leero wasobola okugula obukadde 15. Awo era ekyo ekintu omukyala kye yaŋŋamba saakirekerawo bwe nakolanga ssente olw'okuba saali mu bakyala nakucyakala nafubanga kuweza ssente zigulayo poloti. Kataka ne kabeerayo. Akataka ne kabeerawo. Yonna gy'okaguze. Akataka ne kabeerawo. Kati ekiseera kyatuuka bwe nalinda kubanga abamu banguzanga nga waliwo ensiko. Naye kati ekiseera kyatuuka nga wonna wajjudde amayumba. Naye nga wenzija nembeerawo oba nnimirawo oba katugambeeyo oba muwogo oba bitooke. Nga baneiba beebuuza oyo omuvubuka oba oyo omusajja wawantu yagulawo atya yajjawo atya. Naye nga nze nagulira mu kiseera kiri nga abantu ebintu ebyo tebabimanyi. Kati era ekyo Katonda n'ansaasira n'ampa ekisa mu kyo. Leero kye kiringa ng'ekinnyambirira nti obutaka weebuli. Kati abamu baabwe bwe batawaanira abaami ssente naazikuuma ntya nadda ate mu bulogo mu busamize. Ate nabo ne bazimulyako. Naye ng'ate osobola okukola investments ez'enjawulo. Akasente ko n'okakuuma. Akasente n'enkakuuma naye era nalibadde ndi wala nnyo kubanga Katonda yali yampa ekisa. Naye ekyaleeta obusungu bwa Katonda omukyala waneegattako nga waliwo obusamize. Ekyo kyaleeta omukono gwa Katonda okuyimpa wajendi mu byenfuna. Omukyala ani oli maama w'abaana gwe nnina leero bwakwegattako waneegattako nenzikiriza kubanga nali nawulirako ku kigambo kya Katonda mu bbanga eryayita nga we nkugambye nti mu bulamu bwange twali bakubi ba bidongo twagattako n'okkuba ebikonde okuyiga ebikonde ne kungufu ng'ekituufu tuli bazibu nnyo nga n'oba musajja w'amaanyi n'oyimirira mu maaso gange nkukuba awantu otasobola kutegeera n'ogwa ku ttaka. Kati ekyo kyantambuza nga ndi muvumu nemba nga sitya muntu yenna naye ekiseera kyatuuka ne batubuulira enjiri. Enjiri yasooka yali aba 7 mwaka kyogwo 2023
awo na tunawasa sinnawasa eyo yonna sina girlfriend mpasiza 2016 ngamba abakazi toyina gwasokerako saabayiko abakazi mu kiseera ekyo saabali naye batya ekituufu twagendanga bidongo musumba nga tuvayo n'abawala naye nga n'okunkwatako nkutya twali tubatya nayinamu ekintu ekyo bakatonda yayagala okunsaasira yakuyamba yanyamba nali nti yadda kye bayita omukyala waliwo ekigambo kino nza kati kiwa abaami okyogeddeko naye ne kyawandiikibwa ngera 29 olunya olwokusatu buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye. Amiina. Kubanga musumba ekituufu mu bannaffe bonna be twatyakalanga nabo batono ffe kati leero abaliwo nga tuli balamu. Waliko abavubuka be nalinda banga abakazi babaagala nnyo babayaayaanira. Abavubuka abo obulwadde bwabatta n'abawala abaali abalungi ennyo by then babaguliranga n'obusimu bwa Nokia. Obusimu bwa Nokia era leero wendaba smartphone nenda abawala nga bayaayaanira smartphone ez'amaaso asatu mpulira nzijukira ka Nokia ke baawa omuwala oyo gwe baalwaza obulwadde n'afa mu mulembe guli mu biseera biri. Omuwala yali mubalagavu niyo omusajja n'amugulira akasimu ka Nokia n'amulwaza obulwadde. Kati mu kiseera kino smartphone abantu ze basinga okwagala. Era musumba wakati mu bulamu obwo nina kye nayigiramu nayiga nti omuntu oba nga toli mu Katonda ng'otwalibwa bigambo byansi osobola n'okulemala omubiri. Ebiseera waliwo omusajja bamuyitanga Snoop Dogg yali muyimbi mu Amerika nga muddugavu yalinanga entambula gye yali atambula awogoka. Ekituufu ekikoosi kyaffe kyonna twatambulanga tuwogokanga Snoop Dogg twatambulanga tumenyeka era ganga yonna nga tutambula tumenyeka. Era abamu ku bannaffe bo ne basmokinga kubanga Sinopo oyo bakolanga video ng'asmokinga era abasinga balwala amawuggwe. Nekitegeera nti buli generation abasajja oba sitaani atusetingira abayimbi abanene mu nsi yonna ne wabaawo ebintu bye batukola ngeno yonna mu Afirika tugenda kufa ne bafuuka balolo modo. Wetuddayo wali mu kuwanga ekitambo nina amaka Lucifer ge yantuusaako mu nsi y'omwoyo. Tunatuukayo. Tofa yawo tugenda connectinga n'omukyala. Awo badde nakyendaga nga kale ngera ndaga kukyakala kwaffe okw'ekivubuka nti tulina n'engoye ze twambala naye nga ziri connected ku magombe. Kati ng'engoye zibaddeko omwaka oguwedde emyaka tujja kugendako mwana katugende ku kino kubanga obudde wawe ogenda kuntwalaganya ojja ogenda omaliriza ofunyayo girlfriend yawo eyakumenya omutima. Nfuna girlfriend tutandika tubeerawoko naye kisaa kituuka ngamba jangu tugendeko wasenga wange. Tugendayo wasengaawe naye kituufu ngeri baategese mukolo yali omukyala mu bulamu bwe gwali ogamba nti kati ono gwe girlfriend yagenda okulya ku ssente zange mu bulamu bwo bwonna obwaba. Ekintu ekyo musumba saakiina ekituufu omutima gwange gwali teguyina kwagala bakyala. Tegwali mwasobola okuba naye olw'obuvunaanyizibwa obwo naye nga mu mutima gwange nganze nali nabatya nnyo nina bingi bye nalabalabangako. Ekyasoose mpozi wagambye waliyo basomi. Nali mbasomye bawanka ate bafeeki nga balina kasimayiro ako ke balaga ke kaali kasinga okubantamisa nti wakutunuulira wati n'akusimayiringira obwongo bwo bulowooza nti ayagala ggwe naye ate nga ye muntu y'omu asobola okukikola ku basajja abalala nga 3. Nakyo wakiraba mbuyaaye nakisoma ku bakazi n'enkisoma balina simayiro gye bakozesa naye nga simayiro ya mbi ya butemu naye nga asobola gikozesa ku basajja abalala. Kati ne we yasimayiringa nojja n'osimayiringira nalabanga kiri ekyobali ekiri ekirala abakuuzi nanti mulimu abakuuzi kati wakati mu biseera ebyo kale ebimu era byangattirako ku ekyo okwongera okitegeera. Namukwano gwange omu yali ayagala omuwala nga beeyagalira ddala naye omuwala oyo lumu nsikayo ssente nga sigenderere nalaba obwetaano nga bungi. Omuwala mu ddakiika eyo yakyuka neyegonzagonza omubiri n'atandika okwagala okunsemberera mukwano gwange agenda okujja ng'omuwala ono takyagala oli amukwateko.
mu obwongo bwange ne bugamba olw'okuba ndabye ne ssente kati oli amukyaye ayagala kudda sayidi yange mukwano gwange n'akuba omulango omunene n'akabola omuwala yali naye yakiraba nti omuwala obwongo bukoze eki bukyankalanye abo tubayita bagolodidiiga mpulira kati nze naye jjukira olw'okuba omuzannyo nali ngumanyi ngamba amanyi bulungi tugamba ggolimba ezange tojja ziri anti watambulira mubayaaye omuwala omuyaaye omutegeera waliwo omubanda n'omuyaaye banjawulo musumba nalaba ebintu bingi nnyo kacyakalaki wabasoma abo baali bayaaye bewalimu naye gye bali abalijja noweni awo bonna ne bagamba tojja kuzirya ezange tebaazirya era teri mukazi muyaaye yaya ssente zange akalaki wabasomako wangi wali akalaki wabasomako fake laugh fake smile wanka kati nabasoma waliwo ekintu kye nasinga obbalabako nti be bantu abaagala obulamu obutambula tebaagala nnyo obulamu bwakutandika banyumirwa nnyo obulamu obutambula era ng'obulamu obwo obutambula bubakozesezza ensobi nnyingi nnyo tayagala kubeera waatatambulira baagala nnyo obulamu obuwedde kwegamba ekintu ekyo kibaleetedde n'embeera okwagala abasajja abamaze okukola ne luusi ne baleka abasajja be baali kulaakulanye nabo ne basobola obeera mu bulamu obwo bw'okuba nti balina kye batandise babiri n'ebbaawe naye emirundi mingi baagala nnyo abasajja bamaze okutereera kati ekyo kyakutawaanyizaawo ate nga naye wali ofunye akasente nga naawe oteredde nze wekyali kintawaanyizaawo waliwo wano musumba nti ekituufu osobola olina akasente naye nga siggwa alina akasembayo akangi nnyo nyinza oba nina akasente naye nga kasobola okugula bookisa n'entambulira okwo naye ate waliwo avuga emmotoka ey'ebbeeyi kati kitegeeza omuntu ono w'omufuna ng'omutima gwe guwankawanka tagenda kutuula era abeera agenda kukumalira biseera ate agendeko oli alina ate n'oyo tajja kutuula osanyukamu akaseera nakyo tekikumala ekyo mpaka weyeeyongerayo katugende mwami Mugalula banaye tuli mu womenology mwami Mugalula yasoma abakazi awina akalala ke babasoma kakulemesa okuwasa amangu nogamba nayenza kaneekolera akasente kange n'ekyakalire bwekyakalisi byabakyala tubiveeko bawankawanka baagala ebiwedde ekirala baagala obulamu kwegamba nga bumaze okuggwa nga buseerera obulamu nga buwedde kati kwegamba n'ekirala ekyasinga okunnemesa okubawasa mu biseera biri ebyasooka ekisooka obulamu bwange nali mbwagala nga ate nina n'ebirowoozo bingi nnyo mu biseera eby'omu maaso nga nkiraba okwegatta nabo oba okubeetabako nga kyangu nnyo omukyalo oyo tamba n'alaba omusajja omala n'amusiiga obulwadde ate n'abundeetera ate nga wano nina ebirowoozo byange ebyali infact nali njagala kuba muyimbi nali njagala kuba muyimbi ekyo Katonda yakinjijjako bujje naŋŋamba ekitogenda naye nga nali njagala kuba muyimbi kati nga nina ekirooto kyange kati nga ndaba okwetaba ku bakyala bagenda kunsiga endwadde malizeewo ekirooto ekyo kireme okukola ki okutuukirira aya ne mbatya awo nawe ekumye paka emyaka egyo giri emeka egyo gy'ogambye sijja myaka mingi kuba nsuubira nawasiriza ku myaka 3 mukazi wange namufunidde ku myaka 3 ono atuba myaka 3 sijja emyaka emituufu omusajja gyandiwasirizaako 3 naye ng'ate emabegako eri waliwo omukwano gwange yajja n'andeetera omuwala wakati awo mu mbeera yonna nga wenkubuulidde oli yansindiikirizaako omuwala n'abaŋŋamba omuwala oyo akuwerekereko omuwala oyo agenda asula ewuwo anti nga balaba tovaayo ekituufu musumba omuwala oyo gwe nasookerako naye yamaliriza era afunye n'olubuto gwe bakusindiikirizaako yafuna olubuto era n'azaala omwana mukyalawo ku myaka aga 3 otwa tetunakuyingira 3 oyo yenga onoga nti omukyala gwosoose okulaba mu bulamu oyo yanzaalamu omwana omusajja abakusindikirizaako omukazi omala gamutwala oba osalawo noganze sijja kwagala sikwetaaga mu bulamu ekituufu nali muyayeyaye ng'era mmanyi naye n'omukyala oyo naye yali talabanga ku musajja mu kiseera ekyo naye yali talabanga ku musajja yali talabankana kati awo oyo y'omukyala yasobola okunzaalamu omwana
era omwana tumuyina. Omutima gwe era ne gumulemesa omuwasa era ng'okyalengera nti nalina ekirooto ekinene muze nina omukyala gwe nalabanga mu birowoozo nga nalina n'ekirowoozo nga nina omukazi gwenjagala ng'omulina mu kifaananyi mu birowoozo byange nina ekirowoozo kye nalina nga ngamba mu maaso eyo nja kufuna omukazi omukazi oyo nga w'amaanyi naye nga ku kyokwagala oba ku kyobufumbo ekiseera kyatuuka nindaba nga ndi bw'omu nkuliridde kifaananyi kyali kirabika kityawo omukyala neegombanga nnyo abakazi abagezi brain nga nyinza obuuliza kati Kadaga nga oyinza olaba Kadaga ali paliamenti nga njagala omukazi asobola okuba n'amagezi omukazi nga alina reason capacity nga yawaggulu nnyo naye nafukamira nensaba Mukama ne Mukama ekituufu ebikoleddwa mu nju muno ntandise okutyamu katumalirize wali kafeezi omukyalo omala n'omugoba omukyalo okuzaalira omwana oyo awakati yajjawo kubanga kyaliwo n'agenda ewaabwe yaŋŋamba luvannyuma nakuzaalamu nakuzaalira omwana wuuno bambi kati nange ne ŋŋamba omwana tomuteekeyo mu bantu muleete mubeere naye waka nga nfunye n'omukyala ekitegeeza bano be babateerawo onnecha y'omusajja bwe bakuteerawo omukazi nga tomwagadde mu mutima era tomuwasa tosobola kumuwasa kubanga ekintu oyinza omuwasa kubanga njagala kubira musumba nze nalina ekintu ekyali kinsumbuwa nganza omuntu ekisooka omutima gwali mumenyefu. Ani yagumenya? Simanyi engeri gye gwafaamu oba bino obulamu bwe nabeeramu obw'ekiyayeyaye omutima ne gufa ku eriya y'okuwasa kugamba nga siraba ssuubi mu bakyala ate akasente engeri gye nali nkafunye nga siraba buzibu nnyo kiki bagenda kunnyamba. Oba wali mukodo? Si mukodo. Tukomewo abalungi. Abaluganda twebaza katuli ne mwami Mugalula in the house. Tugenda kubanga tukoma mu dakiika bonna tebalekeka ogamba bona akwate naye katugende mu maaso tukomawo tovaawo.